Ku mukolo gw'okuzza olunaku lw'abakyala ogubadde mu kisaawe kya Mefuge Kololo, Pulezidenti Museveni akiikiridde omumyuka we Retired Major Jessica Alupo ng'omugenyi omukulu. Women leaders. Alupo atuuse ku ssaawa 4 n'ekitundu n'alambula ennyiriri z'abasirikale omubadde aba UPDF, poliisi, ab'amakomera n'ab'ekitongole kya UWA nga paleedi yonna ebadde y'abasirikale bakyala. Oluvudde wano agenze n'alambula omwoleso gw'emirimu egikolebwa abakyala. Obubaka bwa Abutisse alambisa enteekateeka ez'enjawulo eziteekeddwawo gavumenti okusitula omwana ow'obuwala n'omukyala naddala mu byenjigiriza ng'era ebibala birabibwako mu kiseera kino. IE, UPE and USE. This was a fundamental empowerment of the girl child because once somebody is educated, he or she cannot easily be suppressed. Agamba nti okuva abakyala lwe bava emmanju ne batandika okulondebwa mu bifo eby'enjawulo eby'obukulembeze n'ebyobuvunaanyizibwa balaze nti bakulembeze bankizo okukira ku basajja. We have been able to increase their numbers in public office, and women have proved to be better leaders and managers than men. During our resistance against dictatorships, we treated everyone equally. And I found the women to be much more resolute than many men. Pulezidenti Museveni era agamba nti ebibonerezo ebikakali ebiteekeddwawo mu ggwanga ku misango egiddizibwa ku bakyala kiyambye nnyo okukendeeza emisango gy'okukabasanya abakyala n'emize emirala egyali givoola ennyo abakyala. In order to provide justice to women, we introduced big punishments for rape and defilement. This was aimed at protecting the women who are the victims of these crimes. We have also fought against inhuman cultural practices that undermine the dignity of women, such as female genital mutilation, early marriages, wife inheritance, wife beating, etc. Bw'atyo asabye abakyala okwenyigira butereevu mu byenfuna kuba omukyala omukozi asobola n'okutangira obutabanguko mu maka obuva ku bwavu. When the families get out of poverty through commercial farming, manufacturing, services and ICT, it is easier to address the remaining challenges faced by women. Minisita avunaanyizibwa ku kikula ky'abantu Betty Amongi alambuludde olugendo lwa Uganda gyevudde mu kutumbula omukyala n'ebituukiddwako. We thank His Excellency the President for the political will that has created opportunities for women and girls to enjoy their rights. Kyokka agamba nti wakyaliwo obuzibu obusaana okunogerwa eddagala ng'emisango gy'okukabasanya abakyala egikwatibwa obubi ne giwunzika nga gigobeddwa n'ebirala. The justice sector needs to take deliberate efforts to clear case backlog on defilement and aggravated defilement and gender-based violence, and the judiciary will have to work hand in hand to simplify the processes of the court to make it more friendly to the women and make the victims have support for witness protection. Ye minisita omubeezi w'ekikula ky'abantu Peace Mutuuzo agamba nti obutabanguko obwesigamye ku kikula ky'obuntu bukyali waggulu nnyo nga kumpi abakyala ebitundu 52 ku 100 mu ggwanga baali batulugunyiziddwako. The struggle for women emancipation and gender equality started way back in the 1946. Today, we would wish to mobilize not only women but also men to acknowledge and accept the space for women, to support them in developing this country and maintaining peace together. Yajat Farida Kibowa akulira abakyala mu ggwanga asimye gavumenti olw'embeera ennungi gyeteereddewo abakyala ebasobozesezza okwekolera ne bayingiza ensimbi era ne bayitimuka mu bintu eby'enjawulo. Uganda has also made a significant strides in economic empowerment through programs aimed at transforming households and uplifting citizens out of poverty. Government initiatives such as our very own WEP, the Uganda Women Entrepreneurship Program, which is targeting us, the women, strictly the women, has really benefited quite a number of women, and we have registered success stories. The PDM, the Myoga, has expanded women's access to financial resources, enterprise development,
and markets. Omukolo gwetabiddwako n'ab'ebitongole ebyenjawulo ebivujjirira enteekateeka z'okutumbula eddembe ly'abakyala nga bino bikiikiriddwa omukwanaganya wa UN mu ggwanga Leonard Zulu n'omubaka wa Bufalansa mu ggwanga Virginia Loley abasiimye ebituukiddwako Uganda mu kulwanirira omukyala naye ne balaga obwetaavu obuliwo okwongera okusembeza obwenkanya eri abakyala n'abaana ab'obuwala. Access to justice is not only a legal principle, it is a practical reality that we have to work on. Fred Kajubi yakusakidde gweno ku lwa Bukedde TV.